Allah asaasanye byaki ebyenfuna byo noberanga ekiwandisanze wano okumpi ogenda kukisanga gindi naye ng'obonye bw'oba ogenda kufuna emitwalo ebiri wiiki akwata 50,000 n'aziteeka e Masaka mu Nnyendo, 50,000 n'aziteeka e Bombo kwa 21, 50,000 n'aziteeka e Jjinja mu Bikajjo, 50,000 n'aziteeka Entebbe mu Kitoolo, n'akuta n'ogenda mu Nsenene n'okola nezikusala n'ojjayo 15,000 tubaga nti wabala bubigenda mu Kitoolo otwala amatooke n'otwala amatooke gonna negengera n'abakanso ne bakunoonya tegajja wano gatuwunyira n'ovaayo n'odduka nga nti kati nkole ki n'ogula 10,000 n'obakange n'endimu Bikajjo Jjinja. Allahu akbar. N'ogenda n'oba wakalimako olunaku lumu bwoti ne bagoba abakozi bonna nga balina ekyuma kye babba nawe ne bagobera gwo nofunayo 10,000 ne baga nti kati sente zikuweddeko teri kyakukola agenda kwa 21 yokyeggonja abogezawo gonja n'ogenda waakokya gonja ne bajja ne bagobawo abantu ku lwa accident ezibeera ku kkubo nobalansi ne 10,000 olaba Allah gy'atadde 5 alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أطلبك الدعوة TV يوغندا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ونقول واليرو تزي نسانيو ليتريفو نيو mu studio ne sanyo zedinzi judde olwokuba nti ndine mukadde wange shekhe wange mukwano gwange Sheikh Ahmad Bogere so mukadde wange musomesa waffe n'abali ku Da'wa TV Uganda. Sallima ala nnas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqana wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. ثم أصلي وأسلم على مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم برق الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. أتربك الدعوة TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مكدو wange sewa kabuliro mujimujiriridde muri mutiya. Alhamdulillah webaza Allah. Amina ya Rabbi. Bonna tuba ku Da'wa TV akasera ke kano tukomyewo natero kubeera nga tukunnyonnyola olunaku olwaleero ensonga etulese mu studio eno si ndala. Ensonga etukomezzaawo soko sharinge yita banno bonna tubeere nga tusoma ebigambo bino. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwamu obulungi mu nsi ne tuganyulwa mu nsi muno tuwangala bulungi ate ne kwa akhira tubeera nga tufunamu ejjana. Akasera kano tugenda kuwuliriza ku bigambo nga biva mukadde waffe Sheikh Ahmad Bogere nga bikwatagana ku nsonga ya kiburu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ekigambo al-kiburu kitegeeza ki bifaanana bitya omuntu abeera atya nga ayina kiburu. Ye kiburu Sheikh kisibu. La ilaha Allah akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Oyo yatutonda n'atwawula ku bitonde ebirala. We are totally special. We are totally different. Bane tuli bawufu nnyo ku bitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatonda. Naam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okutegeera nti tuli bawufu era tukozese ekyengeri ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa. Ensonga gye tugenda okulaba olwaleero nkulu nnyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gitutaase ku lw'obulabe bwayo k'oyo omuntu aba agiina. Omuntu yenna abantu seeka babonaabona. Naam. Abantu babuze emirimu. Abantu babuze emirimu. Abantu bakyayiddwa. Abantu beereetedde n'obulabe mu bulamu bwabwe lwa kiburu kwekuza. Allah. Baturul haqq wa gamtu nnas. Oh. Allah. Al-kiburu kwekuza. Yes. Okwemanya. Oba tukiyite being proud and arrogant. That pride and arrogance. Omuntu okulaba okwerabawo. Okwemanya. Okwematira. Allah. Nobeera onga gwe omanyi. Omanyi ye gwe. Tugende maaso. Subhanallah. Ku Da'wa TV akasera ke kano nakutundia ku kiburu okwekuza. Sheikh naam. Okwekuza. Naam. Okwerabawo okumanya nti ye gwe
okumanya nti teri akuli waggulu. Allah. Olwaleero omuntu bw'aba avuga bbaasi agenda wofimbalala, ebirowoozo bye bw'aba ayinamu okwekuza n'okwematira n'okwemanya nti yeye alabira ddala baavuga bonna temuli drive. Era alaba mu Uganda wonna tewabeerangawo driver. Era ne bamugaa nti ng'ovuze bubi aga nti mwali muvuzeeko ku bbaasi. Tasobola kutegeera nti waliwo asobola okuvuga bbaasi. Abasajja bano bbaasi bagiteekako steering emu, tesobola givuga 10. Kati abasaina driver babeeramu mu bbaasi batuula n'obavuga naye sigala ng'otegeera ti abantu bakola ki gye bali abagimanyi givuga. Omubaka sallallahu alaihi wasallam teyeekuzaako kyekyokulabirako ekisinga. Yabeeranga ku level ya buli bantu bonna, hatta nabbi sallallahu alaihi wasallam lunaku lumu yatuma sahaba nga bagenda kuziika Uthmani mutabani wa Madhum, n'atuma sahaba agenda aleeta ejjinja. Omusajja n'agenda n'asitula ejjinja ne limulema ku lw'obuzito bwalyo. Faqama sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba ilaiha, omubaka salama n'asituka n'agenda ejjinja we lyali, wa hasara an dharaihi. Kukola kino n'afunya n'afungiza kakati tukitwaye nti afungiza oba afunya oba okufunya kyo kikonde. Kati n'afungiza essaati ye oba ekkanzu ye, wahamalaha n'asitula ejjinja eryo, waba inda ra'sihi, is the president of then. Allahu akbar walillahi, is the president of then. La hawla wala quwwata illa billah. Naye kakka n'asitula ejjinja. Gwokimanyi olwaleero bwe tugenda okuziika bano abavudde e Kampala tebasima. Tebasima ntaane. Balabira ddala okubeera obubeezi mu Kampala bwe tosima ki? Tosima ntaana. Oli wa bbeeyi okusinga bali bonna abali eri mu kyalo. Ye Kampala erimu ki? Kampala okumanya nti nzibu n'ababeera Wakiso bonna babeera Kampala. Naye bw'otuuka mu kyalo nti ab'e Kampala n'ab'e Wakiso basituka, ab'e Mukono basituka, ab'Entebbe basituka, bonna bava Kampala. Allahu akbar. Naam. Kati abantu ne basima entaana nga tosobola kusima, olabira ddala tolina kuddugala, tolina kubeera mu abo. Allah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la yadkhulu aljanna, omuntu agenda kuyingira ejjana yenna man kana fi kalbihi mithqalu dharratin min alkibr. Allahu akbar. Tujiddemu hadithi taliyingira ejjana, la yadkhulu aljanna, tagenda kuyingira ejjana ya Allah, man kana fi qalbihi, oyenna nasangibwa mu mutima gwe mithqalu, ng'ayinamu ekifaanana dharratin min alkibr, ekifaanana akapapajjo oba akatundutundu, si katundu bwe twali tusomye dda sokobaleyo adini nga yasangibwamu akantu konna akanyinkuli k'okwekuza, tagenda kuyingira jjana ya Allah. Ukipata una ndururu wanaita ndururu kwa Swahili, ukipata una ndururu ya kiburi kwa roho yako, he will never enter the paradise. He who has an atom of pride in his heart, just an atom, that's the smallest thing, an atom of kibri, an atom of pride in your heart, taliyingira jjana. La ilaha illallah. Kwekuza. Yes. Nga yadde kutono nnyo bwe kutyo. Tagenda kuyingira jjana. Okwekuzanga kuzibu nnyo. Kizibu nnyo. Kwamaanyi. Kyobula batugamba. Twali ku mukolo. Omusajja n'ayanjula omugenyi yakatuuka. Naga tuli wa mukisa ne Haji Gundi atuusi. Ono yanyiiga najja namuggyako akazindaalo. Naga nti watusobola kwanjula bulungi bantu. Toddanga mu kutwogera nze ndi Alhaji. Alhaji. Yaga yakagende baka ebirude ebiri. Kati yava mu kubeera Haji kati Alhaji.
la ilaha illa Allah Gochimanyi nakiburu ani yamugamba nogende Makka ebirungi ebiro beera alhaji osigala egwa haji ye wawulira ko basahaba be bayita haji Abubakar alhaji Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Biba okulaga hijja. Bari mutawafu be Uganda bonna bagenda Makka buli mwaka. Niti haji tebabayita haji. Bayita seka gudi seka. Kati toyina kwekuza n'olabira ddala nga gwe. Allah subhanahu wa ta'ala kumanya nti abamajjana yagamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka ad-darul akhirah. Allah. That's the last residence. Enyumba eyokola ki? Esembayo. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Enyumba eyo eyenkomerero wa hiya aljanna. Yajjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Enyumba eyo twagiteekera lilladhina eryabo bonna la yuriduna 'uluwan fil ard abatagenderwamu kwagala kwefuula kwesitula kutwalibwa ng'aba waggulu mu nsi wala fasad nga tebenyigira na mbonoonefu wal aqibatu lil muttaqin enkomekerero yonna ennungi yabo bonna batya Allah subhanahu tilka ad-darul akhirah. Allahu akbar. That is the last residence. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. We make it for those people, only those people who don't want exaltation in the earth wala fasad and arrogance. Wal aqibatu lil muttaqin. Nkomere singo bulungi yani yabo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. اسمعوا يا شيخ. نعم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله. إن الذين يستكبرون يكوزا ينيوليرو bamugamba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tabiriku bamugamba naireka kujolonga baneiba leka kugala banga abatalo okuba nti gwasire ekikomera nomalayo yonna nga neiba subhanallah. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati abo bonna beekuluntaliza mu kusinza Allah mu kubeera abakkakkamu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala sayadkhuluna abajja kuyingizibwa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala dakhirina oluyingiza. Okimanyi nti omuntu ng'alina kiburi bw'aba akubuuza takuwangalo zonna. Assalamu alaikum. Ku babiri wabeera waayina ati nze assalamu alaikum. Naye ate beerabidde ekintu kimu. Naam. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini. Naam. Teri basiramu babeka babiri yaltakiyani nga basinkana fayataswafahani ne bakwataganako mu ngalo illa ghufira lahuma illa ghufira lahuma kujonga Allah akola ki nga bombi abasulu ma lam yatafarraqa ebbanga libamala tebannawukana wano. Allahu akbar walillahi assalamu alaikum. Abantu omuntu ng'alina kiburi ne bw'abanga abadde mulungi abakwata mu ngalo ye bw'afuna ssente tekyasobola n'engalo tesobola ziku. Allahu akbar. Era omubuuza we akwata bw'ati ngabiwuubawuuba agira ati n'akulekerawo katono awo wonna eyo kiburi okwekuza okulaba nga ng'oli w'amaanyi nga gwe. Sheikh okusinziira ku hadithi eri gy'otusomedde okuba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaziiza oba yatulaga
nti la yadkhulu aljanna tagenda kuyingira jana man kana fi qalbihi mithqala dharratin min alkibar tagenda kuyingira jana yenna ina mwaka nyekuliko okwekuza tagenda kujiyingira yadda katono kakati waliwo ekigambo sahaba radiyallahu anhu kyeyagenda n'abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga naffe tukibuuza naddawa tubuuza faqala rajulun omusajja kyava agamba eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula saba omubaka wa Allah inna ar-rajula omuntu yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan kati mbufunze petulaba nti kiburu mbi naye nzo okubeera n'ekitambala kyange kino nga kinyereketawo ekifire yange ng'enyirire bulungi bwiti kanzu yaffe no masha Allah la quwwata illa billah n'akagatto kange nenkaddiŋŋano kakuba muki omuzigo nenteekako bulungi nnyo alhamdulillah ekirevu kirabika tekigize naye nenkigira mu bulungi abaffe eyo naye ebeera kiburu kwekuza akamotoka kange kayonjo nze njagala akayumba kange njagala nkasiige kuddi eyo nayo kiburu kwekuza ebyo byonna ebyatuukawo eri omubaka sallallahu alaihi wasallam ogunadwa ku Dawa TV babuuza nabbi gwe bakibuuza balowooza nekino nakyo kiburu kubanga banoonyereza ekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaga nti oyo yenna asangibwamu akanyiikuuliko kwekuza that being proud you have pride you are proud you are arrogant naam kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava abuuzibwa ebigambo ebyo n'addamu فقال رسول صلى الله عليه وسلم نبي أقام إن الله جميل قلنا تراك الدعوة تفيج تجد الله سبحانه وتعالى مرونج الحمد لله الله سبحانه وتعالى مرونج ميونجو يحب الجمال أيقال أبرونجي أبيونجا Osiramu tebutulagira kubeera bachafu tebutulagira kubeera nga tuli awo tetwefaako nojjamu engatto n'oteeka ku mmeeza omukyala naga kale nafumbirwa oli yagamba nti kikonkona wange Mungu yangerera ebibiri obigatte ebyo kikonkona wange Mungu yangerera agamba ki njamu engatto ku lubalaza ekivaamu ne bategeera nti nze Allah ebigere biwunya ajjamu engatto omukyala naga kitamu ali bweru muggulewo gyali mugulirewo musiraamu neddala leka kuteekawo kakodi beera muyonjo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah muyonjo ayagala abayonjo ayagala abalungi alkibu ekiyitibwa okwekuza sheikh yakinyonyodde batarul haqq kiyitibwa kugaana mazima amazima ne bagakulaga nti Allah yateekebwa okusinzibwa ali omu n'ogagaana nodda ku dunia noga nti tomulyanga riba temulyanga sente nogamba oyinza okubeerawo nga tolidde osobola okubeerawo nagamba n'abo babisomesa balya Allahu akbar waliz nabo balya naye ate waliwo ekyobulabe nga sinaba kusala kyoyogeraawo olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti waman kanat dunya hammahu naam omuntu wabeera nga ensi kikwe kuwanka kwe Mungu akusasula ebintu ebimeka bibiri ekisooka ja'ala Allahu fakrahu baina aynayhi Allahu akbar Katonda akuteekerawo wakati wa obwavu akusembereza obwavu ne mubeera mwennaawo nemusula bujubeebu mwembiriri kubanga ekyo ja'ala bainahuma wakati awo mubeera wonna wodda we budda obwavu si ekyo kyokka wafarraka alayhi shamlahu Allahu akbar wafarraka alayhi shamlahu Allah asaasanya ebyenfuna byo nobeera nga ekiwandisanze wano okumpi ogenda kukisanga gindi naye ng'obonyebonye bw'oba ogenda kufuna emitwalo ebiri wiiki akwata 50,000 n'aziteeka e Masaka mu Nnyendo
15 naziteeka ebbombo kwa 21 15 naziteeka ejjinja mu bikajjo 15 naziteeka entebe mu kitoolo nakuta n'ogenda mu nsenene n'okola nezikusala n'ojjayo 15 tebaga nti wabala bubigenda mu kitoolo otwala amatooke n'otwala amatooke gonna negengera n'abakanso ne bakunoonya tegajja wano gatuwunyira n'ovaayo n'odduka nga nti kati nkole ki n'ogula enkumbi n'obakange n'endima mu bikajjo ejjinja Allahu akbar n'ogenda noba wakalima ko lunaku lumu bwoti ne bagoba abakozi bonna nga balina ekyuma kye babba nawe ne bagobera bwo nofunayo 10 ne baga nti kati sente zikuweddeko teri kyakola agenda kwa 21 yokyeggonja abogezawo gonja n'ogenda waakokya gonja ne bajja ne bagobawo abantu ku lwa accident ezibeera ku kkubo nobalance ne 10 olaba Allah gyatadde 5 obona yes notoba kanokyo bagamba Allah eshoka gamtul haq batul haq naam o amazima gozeeki ogaganye waliwo kyobadde otuleetako ekirala wa ghamtu nnas n'okulengeza abantu ng'omuntu omutunuulira bwoti n'omubala okuva kagere n'omuzza wansi paka noga nti batujja ku butebe nga twakedde mu mukolo abo boolaba Allah daga tomanyi bantu bagagga tomanyi bakulu abaye abanene naye ffe tugamba otuulanga mabega ne bakuleeta mu maaso okusinga okutuula mu maaso ne bakuzza emabega ntegeeza ku mukolo nga wazze n'osanga obutebe bwonna bujjudde tuula mu katebe akasembayo ne bwe kaba kalema bano abalina akazigenda baga nti haji gundi mumugjeyo mumuleete wano okuva wali wootudde okutuuka waba kuyise cepe z'oba ofunye mayinja tugabala okusingawo okujja n'onyiga abantu bwoti weekuza n'ojja wano mu maaso we bali oli yakedde n'omuggyako akatebe nti tomanyi banene era shekhe ensonga nga nnene okwekuza ekigambo ekyo abantu waliwo embeera yagwawo mu kaseera k'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tuleetinga hadith eno ne ku nsonga y'okwekuza n'okubeera abakkakkamu kituwamu nti obuteekuza kubeera mukkakkamu na kuwuliriza ebyo ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuyisa obulungi abantu olunaku lumu mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha radhiyallahu anha namugamba nti kitegeero okimanye abasajja bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam yahudiya bali bayahudi ne bajja bulungi ne batuuka awali nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu nyumba ye ne Aisha alayhi nga batudde bali eyo abasajja bavuga nti assalamu alaikum ya Allahu akbar ebibonerezo bya Allah bibeere gy'oli gwe Muhammad assalamu alaikum yani al-adhab wal-maut kufa kubeere gy'oli kakati njagala otunuulira ebigambo bino nabbi sallallahu alaihi wasallama yabiwulira ebigambo by'abayahudi bamukoze eki bibamugambye Aisha radhiyallahu anha kyava reactinga ku bigambo byebawadde nabbi yes n'abagamba nti wa alaikum wa la'anakum Allah wa ghadiba Allahu alaikum nammwe okufa kubeere gye muli musajja mmwe n'ebikolimo byakatonda n'ebibonerezo byakatonda bibagweko nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yawulira ebigambo ebyo naga nti mahlan ya Aisha mahlan mpola calm down mpola deka balabi bali bayahudi bagambye ebigambo ebikyamu eri nabbi sallallahu kati Aisha radhiyallahu anha yakozesa okutaasa mu bigambo n'omukwano ogw'eddiini n'omukwano ogw'obusiraamu okuzzaayo ebigambo byabali n'ayongeramu ensonga mmeka bbiri nabbi namuga nti mahlan ya Aisha mpola munnange mukwano gwange kyava amugamba nti mpola si bw'otyo alaika nkukuutira birrifq okwata mpola beera omukwate mpola tosukka
tosukka kutolaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baali basayininga the treaty of Hudaybiyah Allah bwe baali basayininga the treaty of Hudaybiyah bawandiika ne baga nti bismillahir rahmanir rahim abasajja banamaka ne baga nti siimulako bismillah era tuli basiraamu lwaki tuteereko bismillah zammwe tuleke ebyo bitunyiiza tetubitegeera nabbi nagajjako alijjako jjako bismillah sahaba nakalubirwa okujjako bismillah eno nabbi namugajjako bismillah dini nga buli dini emu nagajjako bismillah Allah naye kiri kitambule tutambule najjawo basmala naga nti endagaano eri wakati wa bannamakka n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti ebyo ebitutabula tajjako sallallahu alaihi wasallam ffe tumumanyi bitegeera twagala oteekebwa endagaano wakati wa bannamakka bano ne Muhammad mutabani wa Abdallah olunkwata mpola wa nabbi sallallahu alaihi wasallam obuteekuza kwe obukkakkamu bwe naga nti ebyo nambireke era nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti mundage rasulillah sallallahu alaihi wasallam wekiri n'akisiimuulako bwaki teyasigala nga nabbi olwaleero saawa zino ne bakusanga ewuwo ng'oli honorable ne bakutuuma amanya nga tebataddeeko honorable ne ku mukolo bukolo nga ti Hussein Serunjoji naye nga honorable nkaina ne bakateeke oli kuddako honorable naam shekhe wetufunulira ku Kibru abanaddawa TV balina okubaako bye bamanya bye beetaaga bamanye Kibru eno eyina ebintu ebimanyikiddwa abantu kwe beekuliza nga byo biri maarufu obusiraamu ne bwabitunnyonnyola ekisooka mulimu ensonga zino nga nnya katemeko zino okwekuza kutambulira mu nsonga nga al-ilm ekyo ekisookera ddala Allah akbar nosaaza abantu bwomala okuyimirira mu mimbari bati Allahu akbar obanga weeki nga weemanyi bano mbaweeki weewulira nti wooli kamalega basomera abo balituuka mu maaso ga Allah baga nti twasoma Qur'ani Allah tuwejjana nti mwasoma abantu bagiwulira era mwali mwagala mwakola bye mwakola yes al-ilmu okumanya omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwanga okumanya knowledge eno egaziwa paka ne ku dokita wali omusazi abaaga omutima teweematira na kubaaga mutima eri ababazi b'emitima abaali mu kafo koolimu ng'olwalero essaawa zino tebakyaliwo ye yasomawa weebale yasomawa nakokati abamusomesa gyebali yes era gyebali balina abalala bebasomesa odeka kwekuza olw'ekifo ky'olimu gwe sekuritale w'abagenda egindi gwe sekuritale wa kino eyo ilimu Allah subhanahu wa ta'ala gyabakuwadde basheikha abali kuno ab'enganda baganda baffe abakulembera obusiraamu buli wonna Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwa ilimu eyo kyakwetaazaamu kubeera ng'ogikolerako na kugiraga abantu bakolere ku ilimu eyo so si kwekuliza ku ilimu. Nagamba abaana ba university nyina we nali nimbaga nti omuntu bw'oba ofuna max 9 era nawe weetaaga ono afuna 01 osobola okumusinga so ekyo kyokka bwe mba nfuna 9 wabulawo mmeka nfunye 10 9 nfuna 9 emu oli afuna 0 emu yafuna etya oyinza okuba ye yakulema yakulema ofudde 10 ekitegeeza ye yategeera emu eri ennamba eyo emu yagitegeera bw'otegeera 9 olina omukwata mpola akubuulira eri emu weze 10 okitegedde naam ekyo nno kitulaga kinti bwonna wooli mulimu abantu abakulembeze teweekuluntaliza ba chairman abakulembeze bafe ab'ebitundu omusanga nga ye chairman era nga yalina stamp gyateekebwa okuteekeraku wali ku ndagaano naye nga yeemanyi yeekuza nanga nti bwe muba temukoze kino please sibalinaako nsonga mugende abazimbi olaba abazimbi olaba abapoota bano ababaweereza baboozesa bigoyi Allah yozamu ebigoyi byange
idhan tetekuza banna Allah kyaba kuwadde tokyekuliza ensonga ey'okubiri mu bufunze eba omuntu mwayitira okubeera nti ebintu bino weegendereza obutabyekulizamu nakano akasembayo ku ilimu mulimu abamanyi Allah beyasitula amadaala nga balaba bana abamanyi abalala nga abatayina kye bamanyi era tebayina kye bategeera nga babasiimula newayogera obwogezi bwali nga nti simuwuliriza ojjo balabe nga abamu nga tuli ku durusu darasa kati zino ezitambula ez'emizigiti tasobola kutuula nga atannatuuka ku levo ye yasomesa atawulirize ki kyagenda okwogera naye nga neyerabira nti okutuula obutuuzi empeera ensonga eyokubiri athani alkibru bilhasibu wannasab abantu bekuliza mu ndyo aga nti nze nva mu luli lwa gundi sisobola kubeera nga njogera n'abo abava mu luli lw'enjiri sisobola nze Allahu akbar okwekuza abaana ba gundi tetusobola kukola kino kati nga nze nange nfumbirwa eri nze nva gindi abange tubeere abantu abateekuza Allah tukitegedde tulina okubanga tulekayo okwekuza abantu beekuza nnyo omusajja alina ofiisi enene gyalimu maama we yajja nga azze kumulaba bw'atuuka n'atuuka ku reception wano wansi webatuukira ng'enkola ya ofiisi eyo osooka kuwandiika mannya go n'owandiika omuntu gw'ogenda okulaba n'owandiika n'ensonga. Ono ali ku reception yagamba omukadde ono wandiika ng'agenda kulaba mutabani we. Mukadde naga simanyi kuwandiika. Ono omukyala ali ku reception kyava akwata essimu n'akubira boss nga ye mutabani w'ono omukadde. Naga wano waliwo omukadde agamba ye maama wo. Naye tumugambye okuwandiika tamanyi kuwandiika. Bambe essimu omukyala wa reception yali agitadde mu lawuti. Nga ne maama awulira. Oli kyava agamba mutabani we n'amugamba nti asayininge oba tasobola akugambe byayagala byonna bimuwandiikire eyo order yaffe ku office wano namulabye mu kateni nga nkirabira ddala ye maama naye ayina okugoberera amateeka awandiike. Maama n'awulira eri mukyala munyankulu aga nti mbwenu tinkuza kubihandiikayo ninkubihandiika kandi tendegaruka kandi nakuzaaruka. Rabbul Alamin. Mukadde n'atambula n'agenda. Olwaleero namutuukako gy'awangaalira eyo nanyumiza emboozi eyo naga nti ninkurahirira Ruhanga tendegarukayo siriddayo. Abange tulowooza Allah bw'anaasitula amadaala an tufsidu fil ard ngatonoona munsi watukattu arhamakum kutulenganda zaffe fa ulaika alladhina la'anahumullah Allah subhanahu wa ta'ala byakolimira abali wa asammahum nabaziba amatu gaabwe wa ama absarahum nabasiba amaaso gaabwe nagaziba afala yatadabbaruna alquran ama la qulubihim aqfaluha. Can't you comprehend the Quran? Tusobola kutegeera Quran ekyeyogera ama ala qulubihim aqfaluha oba ku mitima gyaffe mujjuddemu ekkufuru padlock ezisibye emyoyo gyaffe. Allah. Maama wo nonga nti asayininge maama n'atambula n'agenda oli mu ka ofiisi calm down vaayo lwaki twekuza okutuukako ekyo. So kye ekigambo ky'okwekuza kibi nnyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obulungi tutaase okubanga twekuza. Amiina ya rabbi. Obaoli awo tunaawangula obulamu buno obw'ensi. Amiina ya rabbul alamin. Tukomawo inshallah ta'ala tukomawo ne kiburu ngazi nnyo tubale tutandika butandisi naye biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala obulungi fi dunya wal akhirah. Fenna abali ku Dawah TV abasiraamu n'abatali basiraamu nsaba Allah fenna tubeere nga tuli mu bulungamu. Amiina ya rabbi. Fenna tudde mu bulungamu obutuufu. Allahumma amiina ya rabbi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.